ne bayiye engeri gye basobola okutakuluzaako Bujingo internet era kati buli woyita waliwo gravity. Bujingo yafunyemu obuweerero. Kenzo ali registered mu kibiina ky'abasiyazi mu nsi yonna. Era ensi abasiyazi mu nsi yonna bamumanyi nga representative waabwe mu Uganda. Olaba Ronald Mayinjaga. David Lutalo. Abamu ku bayimbi b'osobola okuwa respect. David Lutalo. Olaba David Lutalo ali kunkenku gy'asengejja naye ate ono tonnalinnya ng'olengejja. Ba Museveni baagala bagenda okututa. Tugenda bajjako nga sistimu zaabwe bakyazizimbye nga bw'oba oyagala looya oyina kumujja nga Banyarwanda. Uganda yensi eyina economy nga teyina gavana wa bank. Kati obuzibu bannayuganda ffe buzibu. Kubanga Museveni takyalina munnabyabufuzi gw'ayinza kutuma. Takyalina ASP Assimwe tubaniriza ku show yaffe ya every Friday ne mukwano gwaffe ne teacher wamwe mukulu ASP Assimwe yetwebaza omukama obulamu bwaba wadde mwenna abatugoberera abatulaba twalamusizaako nnyo mwasuze mutya mwasibye mutya abanyoro n'abanyoro kati mulaire muta musibire muta muroho muta mwebale kuikara program yaitu eno Flashlight every Friday. So thank you very much for joining. Abasoga mukodeyo bamuna tubenda ino mwebale kwekumira ku mpeo zaffe abalugwala kyekyo kopango eriyo mabel nebisigadde bebiti abaswahili mali ngenda bagamba assalamu alaikum abakristaayo twalamusiza ku mwena mu linnya lya Yesu mukama waffe tubagaliza programu ennungi awamu n'abasiraamu abagenda mu juma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubasaba twagaliza okusala okulungi okwesanyu. Liz, thank you very much for joining. Nabasigadde mwenna musumba ensonga nyingi ezigenda maaso mu ggwanga olunaku olwaleero. Weewaawo naye I'm very busy. Please kindly mubeewo. You share the content musharingeko ku bannammwe bajje babategeeze nti nno kwetu tutuuse n'omusumba ASP Assimwe. Okay. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga musumba. Surprisingly nali manyi nti mukulu gwe bayita Mathias Mpuuga agenda kubeera muntu w'abantu asobole okuddamu abe muntu w'abantu ne kati bintu byakola ennaku zino ndaba ate alinga alwanyisa bulwanyisi kibiina alinga alwanyisa entalo meaning that entalo kati zizzeemu entalo zitandise mu nsangi zino. Twalabyeko n'omukulu leader of opposition gwe bayita Joel Senyonyi ng'atabaala ekibuga eky'Emakindye balambula ku nguudo Lukwago wamu ne Mulyenyama n'abasigadde bonna babaddeko ne tugamba waayi ekigenda maaso Katonda y'amanyi. Nekyala gravity omutuju alinga esimidde entaana mu kaseera kano byakola byayuga bitegeera naye weewaawo nga gwe musumba kubako ettooki ewala ojja tutegeeza awamu n'omukulu gwe bayita Nyonzimaana ali Haji Pastor Bujingo byakola ennaku zino okuvuma oyo ye katunansaba musaasire oba tumusabire busabizi tumutekeko mukono ekisa kya Katonda kimukeko akendeze ku bigambo nekirabika kyakola kyali supposed okuba yali supposed okwera musumba ali supposed okuba ndowooza kyakola ennaku zino ekyo. So musumba tukwaniriza awamu ne mukulu Stewart oba yali yabulirawo nange simanyi Stewart tukwaniriza ko Flashlight mwebale kubaawo mwebale kujja kindly share the content etuke kuba namwe mwenna Teddy Liz n'abasigadde. Thank you very much for joining musumba akaseera kako. So Flashlight neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde okuyita ku mukutu gaggadde Flashlight okubanga twogera ku nsonga enkulu ezibeera mu ggwanga Uganda. Njagala okwaniriza mwenna abaliko abalabi baffe babagobereza abatugoberera buli program ku Flashlight especially with the Bible and politics. Baniriza mwenna bagaliza program ennungi abayisiramu bagaliza jjuma ennungi era nembalamusaako n'ekiramuso ekisinga obukulu nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaliza program ennungi ensonga weziri tugenda kuba tuzidiscussingako
mbagaliza program ennungi kuba tulina limited time, tulina ebirala katugende mu program then ate tukole ebirala. Mukama abampera omukisa. Alright, never mukama kutwera omukisa. Musumba waliwo mukwano gwaffe ndowooza anytime she'll be in our studio omukyalo ono ayagala atwala abaana abaagala permit e Canada no abaagala kweyongerayo okusoma international students. She'll be with us anytime. Tulabe kiki kyasobola okugattako ku nsi yaffe Uganda naye nga she's willing to help those who wish okujoininga ku lutabaalo olw'e Canada anytime from now. Ate tujja kubeera awamu naye. Innocent Arinitwe live from Nakawuka tukutumiddeko. Thank you very much for joining. Musumba bagambye onyirira nnyo. Dora Christ agambye Musumba anyirira bitya? Maama webale kunyirira. Webale kwefaako. Nange kanjira neetereza ntandika okunyirira kuba we bituuse bintu bino birabika bigenzeemu third party. Nange bawe tutusaawo tujja. Third party Third party kubusi. Third party kubusi kale. Ekyama kiri mu kubusi. Kyali kiri mu kubusi. Kale. Aha, otusooke nani? Kale, otusooke ne direct ku omukulu asaze okwesimira entaana nga muvubuka ate nga alaba biki ebigenda mu maaso. Gwe bayita gravity omutuju. Ebintu byakola ennaku zino. Asazeewo okuwalampa omukulembeze w'eggwanga His Excellency Bobi Wine. Twebuuza mukozese batuma mutume oba ayina ekikyamu ku mutwe nga bwali omutujju ayagala kubwatuuka. Simanye ekituufu kye ki. Kale Bannayuganda mwenna nzikiza nga mumanyi bulungi nnyo ebiriwo ku nsonga eza gravity omutujju. N'ebirala byonna nga bwe yabikoze byamaliriza nalabye bamuwadde ebbaasi era n'ababuulira nga bwe yafunye ettaka ku One Love Beach e Busaabala n'ebirala. Naye tugenda kuddako emabega katono tusobole okuleeta ekifaananyi ekinene ku nsonga eno. Mujjukira juzi Museveni yabadde nga baselebratinga Rwanda occupation engeri gye bawamba Uganda mu nga 26 January 86 e Busoga. Waliwo omusajja bamuyita Moses Ani yazze n'agamba nti aba NUP bamuwa ssente oba abo opposition balina drones biki n'ebirala byonna. Museveni n'agamba ngenda ku exposinga opposition. Ekyo kiteke mu bracket okitereke. Ojjukire mwesigwa bwe yajja yagamba aba NUP be bamwokya paasi be bamuwamba be bamukuba be bamubonyaabonya n'ekyo kiteke mu bracket kati ogatteko kino ekya gravity omutujju. Nabagamba Museveni akyali alina software gwe yazannya gwe yakozesa mu myaka gy'ekinaana gw'ayagala okutukozesaamu naffe aba 2024 nti ebikolobero byonna ebyabangawo mu ggwanga Museveni yabikolanga okukyayisa gavumenti ezaaliko nga tannabakwata buyinza. Kati bw'amala okukwata obuyinza Museveni yasigala nga akola ebikolobero ebyo kubanga Uganda yali ekooye. Uganda eyise okuva lwe yafuna independence. In fact tewummulangako nti Uganda yafuna independence yabeera mu lutalo olw'okulwanyisa abazungu ebbanga ddene. Bajjajjaffe ne bafuna independence. Museveni bw'ogenda mu speech gye yakola mu independence y'omwaka ogwedde yagikola ennaku z'omwezi 8 ng'enkeera 9. Museveni n'agamba batandika okulwana mu early 60s. Kati ffe tulina waliwo ekintu kye twazuula kye bayita akabano ekyatandika mu 59 bajjajjaffe nga balwanyisa omuzungu abanyarwanda ne batandika okuyiiya engeri gye bawamba Uganda. Bajjajjaffe bo bwe bafuna independence ne bafuna ekiwejjowejjo ne babanga
abawumudde nga bawulira balinga abatuuse naye nga munda waliyo abanyarwanda batandise ne batandika okubalya mpola. So Uganda tefunanga ku mirembe okuva lwe yafuna independence nti immediate egenda ofuna independence abanyarwanda ne bagitandika mpaka n'olwalero Uganda tewummulangako nti kati Museveni bw'amala okuwamba mu 86 Uganda yandibadde efunye obuweerero kubanga yali ebonyeebonye nnyo ng'entalo nnyingi nnyo zibatagudde naddala Central Region nti entalo zonna zibadde zibeera mu Central Region nti mu 66 Obote yataagula Buganda. Amini bwajja era Buganda ye yataaguka. Amini okugenda Buganda ye yataaguka nti abakombozi batambula ne bava eri yonna mu mirembe bwe bayingira Buganda ne batuuka mu Masaka baakuba Masaka simanyi mutukula biki wona Buganda ye yataaguka. Kati Museveni bw'awamba obuyinza wandirowoozezza nti ensi yali erina okuwummula kubanga tewaaliwo kibinja kirala tewabangawo kibinja kirala kiddamu kutaagula kiri against Museveni. Era constitution yali etuteereddewo embeera president anaakyukanga bw'ati. Kati twandirowoozezza nti Uganda efuna emirembe naye Uganda teyafuna mirembe waayi Museveni tiyayagala Uganda kutereera nga bajja kwanguwa mangu okumubuuka. Kati Museveni bye yakolanga nga muyeekera nga tannawamba buyinza n'ateekawo obubondo obubikola nga yeye pulezidenti nga ye yali mu buyinza naye nga bannayuganda alina obbafuula bize nti tutandikirawo simanyira kwena tuvudde mu Lakwena tuzeeko Juma Olisi tuvudde mu Juma Olisi tuze mu Itongwa tuvudde mu Itongwa tugenze mu Koni. Kati eggwanga lyonna Museveni n'ali kutulamu engeri gye yamala ebbanga mu buyeekera ne we yayagalira obuyinza yeesimbawo ku bukulembeze mu 8 n'atambula eggwanga lyonna n'alitegeera. Kati Museveni yakwata Uganda n'agiteeka ku lupapula n'agikutulakutulamu ebitundu n'agijja ku lupapula n'agiteeka mu kibatu kye n'akwata Uganda yonna ng'agikutudde eri mu kibatu kye nga eno region agikutula n'agiteekamu kino eno agikutula n'agiteekamu kino eno n'agikutula buli bamu n'abafuula bize mu kitundu kyabwe mu ngeri ey'enjawulo nti eggulu kubanga yamanya nti bw'atuuka mu buyinza engeri abantu ba Northern Party gye baali bamaze ebbanga mu buyinza nga bayivu balina ssente bamanyi obuyinza kye butegeeza yali alina obbakutula mu linnya lya Koni. Abo n'abakutula bulungi nnyo n'abateeka mu kampu nti omuntu bw'akuteeka mu kampu eyebeera humiliation nti akuteeka mu kampu n'osigala ku mmase ye n'oba nga tokyasobola tolina mirandira w'osobola kusinziira kulwana abo n'abamaliriza. Buganda n'asooka n'agiwaamu ekintu ekyafaanana ng'emirembe naye nga gyali mirerembe tegyali mirembe gyali mirerembe n'ebeera waawo nga yeeringa eryokke n'abastadinga abo n'abakutula kuba yali amaze okusoma sisitimu yaabwe amaanyi gaabwe we gali n'abakutula mpola mu sisitimu nti kati olwaleero batuuka okubanga olukiiko lwa Buganda lujjula nga teruliimu Muganda ng'Abaganda balimu 20% ng'abalala bonna bazze kutabangula Buganda n'atuuka nga buli kintu kyonna akikutudde eyo Buganda yo yagikutula bw'atyo kubanga yamanya bw'agikubako ekifuba ejja mwabya yo n'agikutula indirect. Oyinza okundaba nga alandazze naye ndi ku kibuuzo kiri ekya gravity nti nkugire nti Museveni akyuka bukyusi n'akyusa formation naye ng'ekiri kyekimu ayinza okukyusa erinnya ayinza okukyusa engeri gy'ajjamu nti akwata Akyoli n'agikutula nga Koni n'akwata Karamoja n'agikutula nga Abapokooti nti Abapokooti be bava e Kenya ne bajja okutula ne babeera nti bukyanga jja Karamoja tefunanga mirembe ate era nga ne ku mulembe gw'Obote era Museveni ebintu ebimu bye yakubiramu campaign mu myaka gy'ekinana ng'abuuza Karamoja eyinza otya okuba nga terina mirembe era n'ayogera strategies z'asobola okukola okutereeza Karamoja. Kati n'agenda e Kasese n'agikutulanga ADF eve Congo. Kati ate yo Masaka agitema bijambiya mu linnya ly'okutema ebijambiya kubanga tolina bw'onoogamba nti ADF evudde e Congo nejja n'egyetema Masaka
kati awateekawo obutemu obuli nnomo kati bino byonna Museveni abikola okusobola one kitwalire bannayuganda obudde okutya okusigala nga tuddukira wa Museveni kubanga ye bw'abanga yentandikwa ya problem ye yabeera ina solution aba ayagala mukakkane wansi we kati bwe mumala okukakkana wansi we then mubere ku maseye buli sawa Museveni abeere nga ye solution ya problems eziri mu ggwanga kubanga Museveni teyafuna opposition nga amaze otuuka mu buyinza nti abantu bamulabanga nga omununuzi abantu ne bamulabanga mezaya ne bamuwa obudde akole kubanga yali alina ekintu kye bayita siyaasa abantu abagendako mu mucaka be basobola okubanga bakimanyi yakuba abantu siyaasa ne bamuwa time ne bamuwa obudde azimbe eggwanga kati nga Museveni bw'atabatabangula mu ngeri bwatyo bajja kuzimba force bamugjewo nga tannaba kubukaalawo kati buli kitundu kwe kukikutula mu ngeri yakyo bonna ne basigala nga badduka kyova owulira buli awali eggulire buli awali ekintu bamaliriza bagamba Museveni tuyambe gavumenti tuyambe kuba ekyo yakibateekamu nti yeye solution ya problems eziri mu ggwanga Uganda kati kino ekya gravity Museveni ayagala kugezaako kubanga updatinga software atuukagane n'omulembe guno naye nga byebiri ebyemabega bye yakolanga ng'era gundi Kyayinza otafiire bwe yabyogera n'agamba nti baakolanga ebintu ne babisiba ku gavumenti nga bambadde uniform za gavumenti kaakati nno ngenze ku kyaba gravity ensibuko n'entandikwa y'aba gravity eri ki njagadde nkujjira eri nkikuleetere mu kifaananyi kino ekiriwo era okirese bulungi ndooza abatulabe abatuliza bajja kitegeera nnyo okusinga akaawo good kati gravity batandika n'ekintu ekiyitibwa bajja nga bakoze ekintu kyabwe ekyo kye bayita federation simanyi federation ejja abantu bwe banazza akatambi emabega ebiseera Museveni bye yasayiningiramu etteeka ly'ekisiyaga ng'agamba nti alwanyisa ekisiyaga byebiseera Kenzo watutumukira ne bamukwasa ne bamugamba n'akola paralelo okuva ku kibiina ky'abayimbi ekyaliwo simanyi bakiyitaani ujja biki wuma waliwo wuma ujja y'abannamawulire wuma kati wuma ye yali egatta abayimbi immediately Museveni n'ateekawo paralelo eya Kenzo lwaki Kenzo yajja buzinaagwa bugwi ng'alina amaanyi mangi n'afuna abayimbi ne bamukkiririzaamu ekiwayi n'akikutula n'akitwala mu biseera eby'ekisiyaga Museveni bwe yeefuula ku gurawundi ng'alwanyisa ekisiyaga era asayininze etteeka era tayagalira ddala kisiyaga immediately akwata Kenzo amuleeta amuteekako ekibiina kino amuterawo ekibiina kino akiteekamu ssente kiregisteringa abantu kubanga Kenzo ali registered mu kibiina ky'abasiyazi mu nsi yonna era ensi abasiyazi mu nsi yonna bamumanyi nga representative waabwe mu Uganda kati musumba ebyo bituufu funa njagala oli munnamawulire anoonyereza nga wanoonyeza interview ku Kenzo ayinza obutagana gendayo mutunuzeemu kamera omubuuze ku kisiyaga olina interview yonna nga Kenzo ayogera ku kisiyaga yakyogerako ki kaakati gendayo omunoonye Kenzo ye lutindo lwa Museveni ku basiyazi era bannyonnyola abasiyazi nti ono politics wa waka naye ekintu kyammwe kiikino kitambula Museveni n'akwata Kenzo n'amuleeta waggulu n'amuleeta ku surface okubeera ow'amaanyi kati nga His Excellency Kyagulanyi avuddeyo publicly akubye ekisiyaga era obusungu Kenzo bw'alina ku His Excellency Kyagulanyi kukuba kisiyaga kati Kenzo aliwo nga okulwanyisa His Excellency olw'okuba gye yavaayo okukuba ekisiyaga direct kati Museveni akuze ono wano Kenzo okumuyambako eri okulaga abasiyazi nti eno emirimu gitambula kati abantu bonna abasinga abaregisteringa mu kibiina ekyo abamu bakimanyi nti kibiina ky'abasiyazi era kirimu ssente abalala bakiyingiramu nga tebamanyi kati abamu balimu nga bakiwagira mu kumanya oba mu butamanya naye nga kibiina ky'abasiyazi
era omuntu yenna ali mu federation eyo nkugambe waliwo edda bwe twalinga tubala nga batuyigiriza okubala osooka n'okwata obuti bandozi n'obala bando ya 10 buli lwoweza 10 n'osiba bando n'oddamu n'oweza 10 n'osiba bando n'okwata 10 n'okisiba mu bando eyawamu eyo gye bayita association nti osooka mu butono buno obuyitibwa biki eyo ya federation osooka n'ofuna bwa association n'obusiba omuganda n'obuweza 10 times 10 n'osiba omuganda n'okwata omuganda guno gwasibye 10 n'osiba federation kati ye ono yalina federation etalina muganda naye nga lwaki Museveni yakikola mu mangu atyo yakikola mu mangu kubanga yali alina pressure y'abasiyazi nga nabayina okubakolako okubakkakkanya okubalaga nti ensonga zaabwe azikolako era mu Uganda zitambula kaakati ekyaleese ono omwana gundi ani Gravity omutujju Gravity ali muki association kino bakute kino ekintu kinene nnyo internet ebadde okuba bujingo n'alajana n'agamba bannange internet enzita ate temunyambye kati Museveni bamuwozi project batudde ne bayiye engeri gye basobola okutakuluzaako bujingo internet era kati buli woyita waliwo Gravity bujingo yafunyemu obuweerero bujingo ye yalajanye ne bafunayo ekintu ekitaasa bujingo kati kino ne bakitikka Gravity nga bamusuubiza sente naye on condition nga bwatakikola bagenda mukola ekisingawo babadde bagenda kuta babagambye nga bayino kole nabagamba tokola na Museveni nga tulina nga takulinaako fayiro ekyo kye kyakkakkanya abasumba bafa abali ab'amaanyi abantu bafa aboogezi bannabyabufuzi Museveni asooka n'akufunako eira fayiro ey'obuwandiike oba obutambi nakugamba Museveni alina omusumba gwe yayita n'amufukamiza ku maviivi ng'amwetondera omusumba oyo yajja n'ayogera omusumba oyo yeddira mbogo n'ayogera ku His Excellency Kyagulanyi n'agamba fe abeddira embogo tuli bazibu nnyo era ne bwe buli badde eggwanga lino tulirifuga n'avumirira gavumenti okukwata abantu in fact His Excellency ye yali ne mukomera n'agamba gavumenti ete omwana w'embogo Kyagulanyi emute omusumba bwe yabyogera ne bitambula Museveni yamuyita n'amugamba tuddangayo okummanyira ngenda kuta obutambi bwo obw'ekisiyaga yamuyita nga ali ne mukyala we n'abasumba abamu n'amufukamiza ku magulu okumala essaawa 2 ng'omusumba w'amaanyi mu ggwanga Uganda afukamidde yeegayirira Museveni tata obutambi bwe obw'ebisiyaga kati tokola na Museveni nga takwinaako katambi ng'oba nga takwinaako fayiro era omusumba oyo n'akomawo n'amenyawo ebintu byeyogera n'agamba bannange abaana bakyusa ebigambo nze si kye nabadde ntegeeza n'amenyawo ebigambo bye yali ayogedde y'ensonga lwaki we tubaagalira okujja okubaako kye boogera tebasobola kyogera kuba buli omu Museveni abaamulinako fayiro now nono Gravity yabadde alina obutambi obwe babadde bagenda okuta senga abeera takoze mulimu ogwo naye ate nga bamusuubirizaako senga agukola bagenda muwa omusimbi naye ate senga tagukola bagenda mukola kino najja kiwalazima n'akola ekyo kubanga Museveni yatusuubiza yatugambye agenda ku exposinga opposition naye talina bwino talina kintu kya simba kyasobola kubeera nga exposinga His Excellency Kyagulanyi kati bino Museveni yabikola mu mirembe giri nga bannayuganda beebafu nga balowooza gavumenti terimba nga balowooza president talimba nga balowooza nti owa poliisi talimba nti owa poliisi bwe yakuwangako obujulizi wabanga ng'owedde kati olwaleero tewaliyo kitongole kisinga kulimba nga poliisi bwe bakubuza olwaleero ne wabaayo empaka z'okulimba mu Olympics abantu abatukiikirira babeera ba poliisi nga bwe batukiikirira mu misinde okuva kwa Kibbuwa abaleete emidaali gy'emisinde baba ba poliisi
akibwa yali wa polisi bano simanyi bakiprotect simanyi kiprobiki bonna ba polisi olwalo no wabaawo empaka z'okulimba mu Olympics enanga n'onyango batuleetera omudaali ogwo teri muntu abasinga kulimba mu nsi yonna now kati Museveni yalowooza nti agenda kutuzzaayo mu kinaana gye baakolanga ebikolobero ne babagamba nti gundi yabikoze ne bakuttira omuzadde n'odduka ng'ogenda ne mwegatta ku Museveni nti Obote atuttidde omuzadde tugende tulivenjinge ku Obote ate nga muli ne Museveni abattidde omuzadde kati alowooza nti bannayuganda tukyali ku mutendero ogwo awo twabuukawo tuli walala kakati ekintu kino kye mulaba ekya gravity omutujju nkikutemedde nga nkujjira eno nti aba kenzo wakati mu kwagala wano okulaga abasiyazi nti kati ali ku mulimu akola asobole ofuna omusimbi era olaba kenzo ye takyali ku pressure ya kuyimba era ye muntu atakola financially ye tagenda kukola loss kubanga ali ku mulimu ogw'ekibiina kiri ekinene ky'abasiyazi ekyensi yonna okugu implementinga wansi ku ground mu talent ajja kufa talent kale ajja kufa kakati naye mu byesente zajja zifuna kubanga gavumenti emuwa n'abasiyazi bamuwa bali mu kulaba nga balwanyisa His Excellency Kyagulanyi kuba ye yavaayo najja n'alwanyisa oba n'ayogera position ye tawagira bisiyaga kati awo we wali firimu kati bonna kwe kugatta amaanyi okulaba nga batandika wano balowooza nti kubanga bagezezzaako okuzanya His Excellency politics baagala okumukuba international ne locale kubanga politics yenna alimu ebintu bibiri alina wingi bbiri alina local wing local politics ne international politics awo we bamukwata kyolaba nti bwe yali agenda okusayininga etteeka ly'ebisiyaga eryo basooka ne bakikwata ne bakituuzaamu His Excellency nga baagala bwe kitamwokya international kimwokya locale kakati ne His Excellency n'asooka n'asirika n'akitunuulira ng'alina okukivaamu mu butuufu bwakyo locally and internationally era kyova olaba ewaka abasumba bonna bamwesibako bugingo namwesibako vaayo oyogere nga buli muntu agamba vaayo oyogere Kyagulanyi yogera nga baagala bw'avaayo n'akyogera bw'ati ewaka n'agamba nti nno sirina buzibu ku basiyazi bagende mu maaso ewaka kimwokye bwajja n'agamba nti abasiyazi sibawagira biki international nga bamulinze kyova olaba yasitula empiki gye yazanyisa ekintu ekyo lokale n'abaleka nga abookezza ne bamulinda ku BBC egindi England bw'atuuka e London bati bwepa BBC ne musimbamu akazindalo okyogerako ki n'abazannya empiki lufugo ne international n'avaayo bulungi nnyo ne bagezaako okukitwistinga biki kyabamaliriza kibaleseemu kati be bamu be bali mu kulwana nga bayita wano mu ba Eddie Kenzo kubanga Kenzo yajja n'amutugamba nti Kyagulanyi ye kitaawe musically n'atugamba we yayingirira mu by'okuyimba ebyo ebya talent simanyi okunoonya talent His Excellency yamugamba ojja kuba muyimbi w'amaanyi n'amusayiningira simanyi bagitani biography simanyi biki n'amugamba ojja kuba sita n'amaliriza n'amugjayo n'amutwala n'amuwa studio ne Miki muganda wa His Excellency ku bayimbi abaali ab'amaanyi ne bakuba akayimba simanyi ya nnimba n'amugjayo era yali akola launch ku Serena n'amutuuza wano mu maaso ne Katikkiro n'agamba ono ye taata wange mu music era taata ne mama mujje mutuule wano Kenzo tayina kintu kyonna tayina kintu ku mutima kiri awo nti His Excellency yakimukola ali kuwinga eri ey'abasiyazi be bali mu kulwanyisa His Excellency kakati olwokuba His Excellency juzi yajja n'alabisa Museveni ku kyokusimba ebitooke mu kkubo biki kati ate bayagala mbu bakikyuse batulowoozese era neebaza Mukama His Excellency olunaku lwalayira kubwa ng'amaze okuyitamu kuwa MP bw'ekyaddondo speech eyo genda mugiwulire bulungi yagamba bw'ati nzize ndi mugagga basobola okunjavuwaza he said that sigenze lwakuba
njagala bya bugagga oba njagala mmotoka oba njagala ki emmotoka ezibalwanya mu parliament nzirina nga sirinnyanga mu parliament n'ezizisinga kati olaba bamwesibyeko leero senga biiki eyo yagifuna amaze kuyingira parliament n'ate oluvannyuma n'akola biiki kyalibadde kitya senga kalinaye yagizimba amaze kuyingira byabufuzi olaba oyo omwana yagambye mbuno His Excellency mbu yamalayo ekisanja kiramba kya myaka 5 mu parliament nga yajjira mu kkubo wakati yajja 2017 nga gwako in fact 2018 gwobalira ddala naye tebalina kintu kyebagamba nti kino yakijja mu byabufuzi okujjako okufiirwa emmotoka ze yajja nazo tundura bagikwatira mu Arua biki takyayimba takola ki naye omuntu najja n'agamba mbutuwe ku ttaka lyo ettaka lye yagula ng'omuntu lyagula mu bintu bye nga tannaba kuyingira byabufuzi kwabaabawa nga twakwata budget namba ne tugiwa gavumenti mu bwangu nenuna supplementary n'olwaleero eddwaliro ly'e Rubaga tebalyogerako terivanga mu musingi ogambe His Excellency omuntu atakuŋŋanya musolo atalina budget ntinno yiino mumusaba eddwaliro kuki naye nga bagezaako okukulaga nti mugagga alina ssente kubanga Museveni kiri ekyebitooke kyamutuuse ku busomyo kati ayagala yeetaggululeko ekimu mbw akikwata akimukube ng'ayita mu bano kubanga Museveni takyalina munnabyabufuzi gw'ayinza kutuma takyalina minisita gw'ayinza kutuma kukuba Kyagulanyi takyalina mugundi mu structure zaabwe za NRM biki temukyali muntu ayinza kujja kuyimirira ku confrontinga Kyagulanyi mbunna alwane naye oba mbunna amulwanyise kati kyebulabanga yesi bakuba geto ng'ono omusajja wa Galaxy FM gye ennaku ezo yavuddeyo najja simanyi mbunno agezaako okulumba His Excellency mbunno mbu olw'okusimba ebitooke mbu bajja kuba abantu tiyagasi mbunno ayagala simanyi mbunno bakube maamawo tiyagasi nga musimba ebitooke olwo Museveni anoonyayo kati abantu abasobola okubanga bali mu kifaananyi ekyo ekifaanana nti bali bumu ne His Excellency kugamba nti bageto bayimbi kati bayagala okukozesa okulwanyisa ono kubanga ab'amatayi bamulemeddwa poliisi emulemeddwa UPDF emulemeddwa baminisita bamulemeddwa kati ayagala okunoonyayo abamufaanana nti bwe yali alwanyisa Obote yali alina kujja na mundu kati nti kubanga n'Obote yali alina emundu kati yalowooza mbu emundu ejja kulwanyisa ow'omuzindaalo amulemye kati ayagala aleeta ow'obuzindaalo alwanyise ow'obuzindaalo naye ekinnumye ennyo ye gravity bwe kibanga omuyimbi Ronald Mayinja ne bwogatta ennyimba za gravity zonna zayimbye okuva lwe yajja teziwera koraasi ya Ronald Mayinja emu eyatuli ku bunkenke tokubye nnyo nkugambye nga bazitadde ne bazivaliwinga ne baziteeka wali ne baziteeka ku stock exchange okugula emigabo ogula eriwa tuli ku bunkenke ffenneeno tetulina mirembe bantu basinze ebyabwe mu bbanka obalaba kunyirira olwo oluyimba lwokka oyo omusajja alina ennyimba ze yayimba mu 97 oyo Ronald Mayinja nga n'olwaleero bw'oluteekamu osituka n'obiibya Gravity omuyimbi alina ennyimba ze yayimba nga naye yazeerabira okwepikyako kukyagenda mu maaso ati olwo lwe lulinga olubaddeko naye alina ennyimba ze otwala bbanga ki nga towulidde muntu oba radio oba TV ekuba enva ezisinga za bijanjaalo otuta ebbanga ki nga naye ajja ku stage ne yeerabira oluyimba takyajjukira nti n'oluyimba lwe naye olaba Ronald Mayinja agwa Ronald Mayinja yali w'amaanyi okusinga Buland gye yali ayimbiramu nga bwe babuukinga Eagles ne bajja ebuwama bwe batuuka ebuwama olugambo olutandika okutambula awo mu bitundu bagamba bamayinja bazze naye nga Eagles yezze naye ne bagamba bamayinja bazze
naye kati olwaleero ayimba namukwaya olaba Ronald Mayinjaga tu David Lutalo abamu ku bayimbi b'osobola okuwa respect David Lutalo olaba David Lutalo ali kunkenku gyasengejja naye ate ono tonnalinnya ng'olengejja ekyo kye kisinza okunnuma nti nno waliwo edda twali ku ssomero ewakiso waliwo omwana yalinga ng'asoma dde ng'ava mu bitundu by'e Namuseraawo ng'asoma lwayagadde omwana ono yali avuga bodaboda mu mwaka gwa 2022 nga yamanyi pikipiki era nga wakabi nnyo nga ne ku ssomero atera okujjawo ne pikipiki naye lumu his excellence principal waffe Sebagala yajja n'amuzza ebbali n'amuyimiriza n'amugamba mwana gwe near future egenda kuttira future near future egenda kuttira ki n'amugamba near future egenda kuttira future n'amugamba olwaleero osobola okufulumya boda n'ogenda n'ovuga n'ekulemesa okusoma kubanga osobola ogivuga n'obeeramu n'emitwalo 5 emitwalo 5 egyo egy'olwaleero n'oluyitamu bulungi ku myaka gyo n'olaba ng'oli bulungi olinamu akasente naye waliyo kye bayita future ye eri wano mu ssomero near future tekulimba notta future nti obusente buseka n'obukulaga nti oli bulungi mu kaseera kano naye waliyo ekiseera kiri ekijja okujja nga ne bodaboda tekyakola nga tosobola kuyamba naye nga future kino kyokola kati kyekigenda okujjirayo future va mu bodaboda osome kati ne gravity near future mutidde future nti okumusuubizayo akabaasa ke yakutte bw'ati akabaasa ekinene nnyo ku bwavu kati obuluma Museveni ayinza okuba nga yamuteredde mu kikatu ate n'akakadde kanene mbeera mu katono wano so era kino njagala okukigamba abayimbi ne bannayuganda bonna wamu near future tekuttira future nti one bwe kibanga Museveni ne bakadde banne balemeddwa okuyimirira mu Kyagulanyi nga bo emyaka gibaweddeko be bandize ne bamuyimiriramu bo bamutyatte bamusobola noddira gravity omutuju njagala gravity akwate emyaka gya Museveni ayawuleko ejije gy'alina kati amanye future gy'akyalina mu maaso ogenda kuyimirira ne bannayuganda otya mu myaka egyo egisigaddeyo kubanga Museveni alina emyaka 13 jako ejja gravity ekinene nnyo ana kitegeezo ine emyaka 9 mu maaso kitegeezo ine emyaka 9 mu maaso oba 8 emyaka 8 Museveni ali bataliwo ali mu kukukozesa ensobi naye nga mu Uganda mwoli ne Bobi Wine mwali ne bannayuganda be wanyiiza ekintu kamba buli Mukama yatuwa social media eyo giraba eyo girabe nga thermometer bwegenda mu nkwawa weti nekupimira temperature ya body yonna bweri nekupimira omusujja bwe gwenkana obungi nekubuulira eyo thermometer ekintu ekibeera ku social media kigenderere nnyo eyo ebeera thermometer ekulaga body yonna bwefaanana kati bwe kibanga ku social media ekyo kyekiriko ogenda okimanyi waliwo abantu abakola ebintu ku mirembe gya miningo olwaliro bakyaliyo balamu naye nga tebakyasobola kwogera kintu nga bandi badde balina amagezi olwaliro nga basobola okuwabula basobola okugattako naye nga tebasobola kusitula mutwe olw'ebyo bye baakola luli baabikola nga balowooza bajja bbeerawo kati ate kinnumye nnyo waliwo abantu abaabikola nga bali ne Museveni mu myaka egy'obuvubuka nga bo baafuna chance ekyusa kubanga obudde bwali bukyaliyo naye kati gwe obikola mu myaka gino nga Museveni agenda ali mu kawungeezi takyasobola kugoba mbaata ali mu kawungeezi tatambula nga talina pampa tatambula nga teyeesibye nappi yo yakukozesa ebyo gwe mu maaso kyalina emyaka 8 kubanga ate lwaki olowooza nti gwe ogenda okufa amangu nga Museveni yagiwangadde lwaki olowooza nti gwe ogenda okufa amangu nga Moses ali akyaliwo lwaki olowooza nti gwe ogenda okufa amangu nga sekandi waali kwata emyaka gyabwe ojawuleko egijjo omanye emyaka gy'okyalina mu maaso ogenda okutwala muuvu yonna gy'otwala naddala bwe kiba kikwata ku ggwanga eryawamu bw'oba okola bibyo ng'omuntu eyo wansi gw'omanyi kola bibyo naye ekintu ekiri ku national level
ekintu ekiri ku national level bw'oba otwala empiki eyo mu maaso sooka omanye sooka ogibale togenda woloseero kubanga ojja kgenda woloseero ng'otta future yo ne future y'abaana bo n'abaana b'abaana bo kati olwaleero gravity ye yabikoze birimu muzadde babitaddemu maama we ekyawandiikibwa naye kituukirira mu ngero nti omwana omubi avumaganya nnyina naye omwana omulungi asanyusa kitaawe gye tabiriimu oba gyali oba abiriimu gundi oba taliiyo bali mu kuvuma maama ate abibaddemu ekyawandiikibwa kimukwata nti omwana omubi avumaganya nnyina so bakenzo ekintu kyabwe kinene nti Museveni ali mu kulwana kino kiyagambye mbuno okweexposinga kati Museveni alowooza ffenna tusobola okutuba tugambe ye wamma ye lwaki Kyagulanyi tatuwa ttaka ye lwaki tetuzimba eddwaliro egindi eddwaliro eririko budget eya parliament eridde supplementary buli financial year erya supplementary eryegumbi eryerubowa gyo liriruddawa nze nagambye abantu ekintu kya gravity omutujju tukiyimirireko okutandika okuzimba eggwanga bwe tutyo naffe tuleete amatoffaali tugayiwe mu kkubo awasaana gavumenti tugireetere matiriyo nga nabo bwe baatumye gravity aleete matiriyo gravity nayimya ne mu maaso ga Museveni n'amugamba simanyi twafunyeyo obusawo bubiri mu maaso ga Museveni ekyo kikulage nti Museveni ebyokukola bimuweddeko takyatulinako solution takyalina kiddako kati ali mu kuzannya ggemu ez'ekisiru bwezityo so mu kwagala okuexposinga his excellence bo bennyini be bali exposed ekirala his excellence tajja baddamu abatulekedde tubagabane naye bannayuganda ekintu kya gravity tukijjemu ekyokuyiga nabagamba tukwate revolution tugitwale mu makyaki tugende mu makyaki nga twambadde abaana bali mu makomera n'abaana abattibwa tukuba obutishaati oteekeko ekkooti bulungi nnyo osibe ettaayi kuba tebajja kukwambula ttaayi otuuke mu kyaki oggyemu ettaayi ng'olinako free political prisoners nga byebiri ennamirembe nga byebiri mu mizikiti nga byebiri everywhere nabagamba ebintu ebyo mwawakana boka babireeti ekintu kya gravity tukijjemu ekyokuyiga awasana okuzimba tutwale material tumuteeke mu kkubo awasana nga bwe twakola ebitooke tukwate naffe tubibayire mu kkubo mukama abawo omukisa alright omukama akutwera omukisa webale nnyo webale ddala your analysis nkulu nnyo era tukwebaliza ddala neneebaza mwena abali ku programu eno olunaku olwaleero Kampala 256 Somoji Dori awamu ne Hamis Kayondo Nanchinga and the rest mwebale nnyo okubaawo Hamis agamba ye tafuna notification you can osobola okujjako ka subscription okajjeko then odemu or subscribing fresh then you'll get the notification bell next time otekeko the bell notification ejja kubejja musome bale nya analysis eyo ni ate ngomaliza mukulu gravity omutuju nti mbadde nsabanze abantu abasinga ebyadda the truth be told nti boba omukulembeze his excellence Bobi Wine boba tomugjeeko mukisa omuggyako kisiraanyi kiddamu Bobi Wine boba tomugjeeko mukisa omuggyako kikolimo naye mbadde nsaba ebeere kwegamba buli kitu kikolebwa ku bannaffe tuyigire mu ekyo gravity yigira ku gundi ku bano abayimbi bano abalaba n'abagudde nga bawalampa gundi his excellence Bobi Wine yiga okyali mvubuka muto you still young talented boy what talented man whatever it may but near future teyina kuttira future so kuba nti kwano generation ne bonesiba ku mukulu kikofiira anytime yakita anytime akita so kindly webereremu laba etabaza weri enzikizo ogiveemu kuba okyali olina kyoga sense oli mu useful age you're not yet amanga abali mbuddo bwakawungeezi so n'olwensonga eyo omutuju tumuveeko tugende ku point yaffe naye nga we should learn from previous mistakes of other people that they did okay tugende ku point yaffe endala ey'okubiri yeno wiiki ebibuuzo bya seniors 4
byakomyewo ebya senior ebya P7 byaze nenga newunyisiza Musumba nti mu nsi eno regime abana emitwalo 8 bafunye kadenge 99 nebuuza mu Uganda siganye tusomesa how to speak English and how to write English naye newunya ne school fees bazongedde nnyo milioni 3.5 milioni 4 kindagate ninno nenebuuza Musumba olowooza government eno eyina amagezi amazaale esobola okuteekako kye tuyita ceiling price education level ne price floor education level nga amakulu gakyo bugamba nti omwana wa primary talina kusuka mitwalo 5 owa second talina kusuka kakadde owa university kabekamu kitundu because the institution of higher learning naye ebya Uganda beetaaga abantu bano nti omuna Uganda agraduating ayingire police ayingire simanyi UPDF kugamba babagambe muje mu ngene mnonye ebyokola ekibuzo kiri nti olooza lwaki government eno teyina magezi mazaali agasobola okugamba abazadde oba parliament ne debating a motion egamba nti bwe tukusanga ng'oli mu ssomero lisuuka akakadde primary tukusibe ekibuuzo amasomero gano gaabwe oba bagala kwavuza munna Uganda okirowoozaako ki ekintu ekyo neyanziza nnyo ssebo ekibuuzo ekyo ekya education now ekibuuzo kya education emirundi mingi ku ASP Assimwe Bible and politics mbadde njogera nnyo ku education kati bino bye twogera ne bye tudiscussinga tulina kusooka kubuuza kigendererwa ki ekyaleeta Museveni okulembera Uganda kubanga ekyo kye tulina okusooka okubuuza ekitukola obubi Museveni tumumikisinga nti Museveni twamulemeza twamuteeka mu kifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda olwaleero senga obeera awo Flashlight omukazi najja nga tomulabangako tomumanyi ne yekkata ewuwo bweppu n'agamba nze siva wano nzize kufumba tomulabangako tolina kye wali omwagaddeko kumugamba naye munnange oba n'agamba nze nzize kufumba n'omulekawo n'osanga nga sofa set yazifulumiza yazitunze oyomba otyo wamanya ekyamuleeta bw'osanga ng'obuliri yabutunze bw'osanga nga TV yagijjewo yagitunze oyomba kubanga tewamanya kiki ekyamujja gye yava okujja okufumba mu maka ago kiki ekyamuleeta kati obuzibu bannayuganda ffe buzibu kubanga Museveni tumusuubira okuba nga bwe yatuuka mu maka ffe twamuteeka mu kifaananyi ky'okubeera omukyala aze okufumba olowooza omukyala agenda alime agenda akole mugenda kugattako awaka mugenda kugaziya famire omanye ekyamuleeta omukyala agaziya famire gwe ogenda n'omunoonya n'omufuna nga ye tabiriiko n'omubuulira ebintu byo n'omubuulira gy'alaga n'omubuulira gy'omulaza n'omubuulira ebigendererwa byo najja ng'akutta ebigendererwa byo n'amanya wa gy'omutwala naye n'agattako ebibye ne muzimba famire ey'awamu oyo ye muntu gwe tulina okubuuza ebyo naye Museveni yeereeta mu ggwanga ne yeeteekamu bweppa n'agamba bannayuganda ngenda balwanirira ku Obote enfuga embi ey'Obote era olw'okuba yali akimanyi nti tebajja mumukkiriza yabagamba nze siagala bya bukulembeze era nze sibyagala era nze sigenda kubafuga nze ndi intellectual nze mpandiika butabo nze siagala bya bukulembeze bwe yajja n'agamba ngenda fuga emyaka 4 gyokka mbakulembera emyaka 4 ngende enkola ebyange ebyo byonna Museveni lwaki yekikola bwatyo nga tayagala kuzuukusambwa zeebase tayagala abantu kuzuukuka mangu omuntu eyajja ng'agenda fuga emyaka 4 yayongerako 0 kati ali mu myaka 4
kati Museveni byakola byamuleeta ife twaddira tetulina kwewuunya era kyovula babbo tebeekanga nti Museveni atututte mpola nze nali nvuga bodaboda mu Kampala navuga bodaboda emyaka 6 mu Kampala awo ku Jesco ku Nakivubaawo natandika nga Lyanza paka lwe natandika okusimbawo nga ne bantongoza naye twayinanga embiranyi n'aba taxi owa taxi avuga nga alengera owa bodaboda mu side mirror nojja bulungi oba omutuuka mu makati n'akutwala bwati n'akukuba mu mwala ye n'agenda. Museveni yazza atutwala bwati n'atukuba mu mwala ye n'agenda. Ebyo byonna bye twogera bituufu naye Museveni tumanye ekyamuleeta. Museveni ebyamuleeta byonna bikoze. Kakati ffe tuddira omukazi eyeereeta okufumba tumusuubira omukazi bw'aba yajja mu butuufu nga sigamba nti no butonde bwe nti nno oba nti Mukama amumya omwana nolaba nga omukazi tazaala wasooka ne weebuuza kiki ekyamuleeta ewuwo yalina interest ey'okuzaalira. Kati Museveni ebyamuleeta byakola ffe tumutikka ebyaffe byatajja kulwanirira. Njagala mbabuuza ekibuuzo bisigadde nja byogerera eri ku ASP Assimwe kubanga education tujoogeredde. Education abazungu gye baatulekera kale si ye yali ennungi ennyo nti yeesembayo okuba ennungi naye waakiri education eyo gye baatulekera yali y'amaanyi to the extent nti bwe weetooloola ensi waliwo abantu abafuze ensi zonna nga ensi eziwerako nga basomeddemu education eyo e Uganda nga Uganda yeyina standard yeyo. Abakulembeze bangi bakibaki ba Odinga ba Kabila ba Kagame Jinping owa China yasomerako ekitantaawo oyo wa China aliyo. So ngolaba tuyina abakulembeze abayise mu education ya Uganda naye ne mu education eyo Museveni yamuluma nnyo nga ffe tugamba tugimproving tujongereko edde ku mutendera gwa waggulu ba Museveni mu kugijjawo bagiza wansi. Kati tuli mu kwegomba ate eri gye bajjawo to the extent nti olwaleero abazadde mwenna abaana bamwe bwe baawumudde ne bakomyawo lipooti ewaka ffenna twatunuddeko ntunule tewaliiwo muzadde amanyi mwana we bye yasomye okuviira ddala ku nasale mpaka ku university. Nze bakuleetera ripooti nogamba bankubira ripooti ne bazimpa ku WhatsApp ne mbabuuza bino biki abaana basomye biki siina kye mmanyi. Nti mu kifo ekyo twali tulowooza nti tugimproving tujongere ku mutendero gwa waggulu. Museveni yasangawo amatendekero g'ebyemikono agamanyiddwa, yasangawo amatendekero ag'ebyobulimi, yasangawo amatendekero ag'abasomesa, simanyi NTC, simanyi TTC and what, simanyi Kabasanda, simanyi biki, simanyi Kabulasoke, simanyi byonna ku mulembe gwa Museveni byasaanawo. Why? Mwabagamba nti Museveni alemeddwa mmwe kizibu. Museveni ebyamuleeta byakoze. Nti ne education najja ne ngamba abantu mukimanyi nti kati silabasi yonna gye tusoma mu Uganda eva Rwanda. Ekito ekyo nze nasooka okyogera ne mbagamba ebintu byonna ebireetebwa simanyi ebyokusoma simanyi biki byonna obutabo obusomebwa bukubibwa Rwanda. Nti ba Museveni ekyabaleeta balina ekigendererwa ekyabwe ekyabaleeta. Naffe bannayuganda nga tulina ekyaffe ne tukwata abagwira ne twagala bayimplementinga ebyaffe. Ba Museveni bakimanyi nti ne bwe buli baddi bajja kuva mu Uganda. Era bo kye baakola kukozesa Uganda kukulaakulanya Rwanda. Ekyo kye kyaleeta Museveni. Nti Museveni akutudde olwaleero genda ku LDC
oyimirire buyimiriza otandika okukwata aka video oba otunulira omu ku omu identifyinga abantu abo kuba identity zeraga omuntu omulaba n'ogamba nti oyo mukyoli oyo mulango oyo muganda oyo mugundi genda ku LDC akawungeezi oyimirirewo olaba abantu abali ku LDC genda ku matendekero g'abasawo oyimirire olaba abasawo abaliwo ba Museveni baagala bagenda okututa tugenda bajjako nga system zaabwe bakyazizimbye nga bw'oba oyagala looya oyina kumujja nga Banyarwanda abasawo Banyarwanda ekyo kyekyamuleta bali mu kukulaakulanya Rwanda nga bakozesa resources za Uganda batta education ya Uganda ne bakulaakulanya eya Rwanda nabagamba Rwanda waliyo Makerere University na breaking ebintu ebyo naye Makerere University ya Kampala ya Uganda tejjanga ko officially ne tugamba nti bannange tuguddewo Makerere University branch e Rwanda naye Rwanda yafuna akasozi ne kazimba ko Makerere University n'ebizimbe byennyini mu plani ya Makerere University n'ebizimbe n'awali omuti gwego baguzimba bwegutyo n'awali roundabout gwekyo n'awali gundi n'awali ekimuli kyekyo kyennyini kye bazimbe Makerere ne batwalayo Makerere University basale zonna ensi z'ebweru ze bawanga Makerere University Uganda zonna baziza Rwanda buli privilege zonna eza Makerere University zidda Rwanda kati nga beefuula nti Makerere University yaggulawo branch e Rwanda okyalaba basale meka mu Uganda ne bakwata Ntale school Mbalala ne bafuna ekifo ekifaanana Ntale ne bakwata plani ya Ntale school ne bagizimba e Rwanda ng'era ye Ntale ne bakwata Namagunga ne bagizimba nga ye Namagunga e Rwanda kati kye bakola ne baddira abasomesa nga bajja Entale ne bajjamu omuntu eyali ali mu department ya sciences oba eya mathematics oba eya arts ne babajjamu ne babatwala e Rwanda bajjamu expert ne bakuwa sente nnyingi ne bakuteekako Abanyarwanda okole nabo obayigirize ky'obadde okola Entale kati standard ya batwalanga baddoosi ne bajja banona Nabisunsa ne bamutwala e Rwanda ne bazimbayo essomero ne balituuma Nabisunsa okimanyi nti nno e Rwanda waliyo essomero lye bayita Mwiri kati genda olabe Mwiri y'Ebusoga yali Ebusoga eri Mwiri ey'ekitiibwa eri ey'Obote gye yasomera eyo Mwiri kati eri Rwanda ne baddira omusomesa ne bamujja Mwiri ne bamutwala Mwiri Rwanda kati ne bakwata ekyomunda ne bakijjawo ne bakitwala ne bakulekera housing kati Museveni temunya education kufa education yafa kuba Museveni yajja kutta education kati njagala mbabuuze eno point tugenda jigendamu njagala mumbuulire kiki Museveni kyakoze to the maximum kye mugamba nti kino Museveni akikoze biri bisatu mu myaka 40 bwe tugenda mu by'amasomero amasomero mafu bwe tugenda ku economy mu nsi yonna Uganda yensi eyina economy nga teyina governor wa bank amalwaliro mafu eggulo kwabaddeko eggulire nja dyogerako eri ku ASP Assimwe Bible and Politics akawungeezi ngenda dyogerako mu mwaka gwa 2016 omukazi yazaala mu ddwaliro e Mulago ne bamubbako omwana ne bamulongoosa bwadde engulu ne bamugamba nti omwana wo afudde n'abagamba okay mumpe omulambo ne baddamu ne bamukuba kalifomu agenda okudda engulu ne bagenda mu ggwanika ne bamugamba abeggwanika ne bamugamba baleese wano emirambo gy'abaana abafudde babadde abaana 6 abantu baabwe babatutte mu bitabo by'eggwanika ng'omukyala taliimu n'omwana we bwe bagenda mu bitabo by'abazadde abaana abalamu ng'omukyala mwali n'omwana we naye ng'omwana taliiwo omukyala n'atandika okufuna ebibiina ebimuyambako n'awoza okuva 2016 omusango baagusaze eggulo nga bagamba omulamuzi simanyi ye Odokyani
Gideon Odochi n'agamba nti omukazi aliyirirwe obukadde 5 mu mwana we gwe yazaala naye ate mu kuzaala yafuna obuzibu taliddayo kuzaala mu kumulongoosa bamugamba tagenda kuddayo kuzaala yali afunye omwana we omu mu nsi oba n'ekyo baakimukola bukozi alekeraawo okuzaala omwana we n'abula omusango baguwolezza emyaka 7 gibadde gigenda mu 8 bagambye bamuliyirire mukyala muganda yenna wumaani bamuliyirire obukadde 5 nga bamubbira omwana naye Ingrid tulina we bwe bamukwata ku bbere bamuliyirire obukadde 6 wabula n'ekibiina ky'egundi ekyo ekyabakyala simanyi bandi ababamuwa abalooya bagambye tuli basanyufu nnyo kubanga omukyala afunye obwenkanya bwenkanya ki omwana we okumusasula obukadde 5 bwenkanya ki twagala kumanya ani yali omukulu emulago kwolwo ani yali ku duty ani yamuzaaza omukazi aliwa kubanga mulago gisaba eriyirira omuntu obukadde 5 obanga agambye wira akuliyirire 2,000 eze Uganda zisobola okumbula nzikuwa nenkuteramu nenyeebwa 2,000 eze Uganda zisobola okunnema omukazi eya obulamu bwe bwonna extension omwana ebeera generational extension nti Ruyindi watali jjajjange Ruyindi afande Katongole wali afande Katongole watali nze ndiwo kibanga planti ya masannyalaze nti wano nti okwata soketi wano notekamu extension n'abeeri ne bafuna amasannyalaze omukazi musaze generation ye ne mumuwa obukadde 5 mbuno bwenkanya